package eyo ekolebwa nga osiibye mwemuli ekinyusi ky'okusiiba. Kyova olaba buli ibaada yonna ogifunamu ennyo kuyitiriza kutendereza ani? Allah. Keba esswala. Omuntu bw'amala esswala ebigambo by'ayogera eby'okutendereza Allah bye bikola ekirungo eky'okuzitoya esswala, so si nti omuntu asadde bamuwandiiseeko okusaala, naye okufuna package kakube kusiiba. Asinga okutendereza Allah yasinga okugobolola. Kebe hijja. Faidha qadaytum manasikakum fadhkurullah. Mumaze emikolo gyammwe muyitirize nnyo okutendereza ani? Allah. Kyovula abamanyi bateekawo ekigambo ekigamba nti we tumala esswala okutendereza Allah n'okumusaba ki ekisinga obukulu? Si kusaba, kukola ki? Kutendereza Allah, kumwogerako. Kyovula busanga abaddu nga bamaze okusaala nga ye agenda bwetu. Teri kutendereza Allah. Kati n'olw'ensonga eyo okusiiba tukutwale nti kikulu, wabula si kulumwa bulumwa njala na butalya misana, wabula ebinaakolebwa ng'osiibye. Ng'ekikulembera mu byo tilawatul Qur'an, kusoma ku Qur'an. Empeera eziri mu kusoma Qur'an mwezi ogwa Ramadani nga zaalaga wala. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Omwezi ogwa Ramadani Allah mwe yassize ekitabo kye Qur'an. Si nti Allah yonna yagissa ku nabbi mulundi gumu mu Ramadani, wabula Allah yagissa okugijjira ddala fi lawhi mahfudh, ku lubaawo luli olukuumibwako ebyama, ila samai dunya, paka ku ggulu ery'okuki? Ery'okunsi. Kati Qur'ani n'etandika okukka mufarraka mu bitundutundu hasba alwaqa'i, okusinziira ensonga ng'ezaaliwo. Kati Qur'ani Allah ogijja eri ku lawhu mahfudh jumlatan wahida, omulundi gumu, ila samai dunya, yakka mwezi gwa Ramadan fi lailatil qadri, mu kiro ekyaki? Ekya lailatul qadri, kiro eky'ekitiibwa, kiro eky'amagero, kiro eky'okugera. N'olw'ensonga eyo tusome nnyo Qur'ani mwezi gwa Ramadan. Tofiirwa empeera ne weegayaalirira n'otasoma Qur'ani. Bw'oba okyali mu abo abakyalina obunafu, abeefuula mbu bakitaabwe baabakotoggera ne batasomesebwa Qur'an, beera nnyo mu bagiwuliriza. Wa idha quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Qur'ani bw'eba esomebwa tusirike tuwulirize, la'allakum turhamun. Abanaasirika ne bawuliriza, Allah agenda bateekako okusaasira kwe. Bw'abanga awuliriza ng'esomwa n'asirika, Allah amusaasira, ate olwo butyagisoma. Oba kategerekisi? Awuliriza obuki? Obuwuliriza Qur'ani bw'ati n'asirika, Allah amusaasira. La'allakum turhamun. Eyo la'alla etegeeza kukakasa, Allah ajja basaasira. Ate olwo butyagisoma, agyesomedde. N'olw'ensonga eyo abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi, abasajja abakulu n'abakyala abakuze, musome nnyo Qur'ani naddala mwezi ogwa Ramadani. Okyalimu abo abatalaba nnyukuta, batazigatta, abalabanga olukyayina, beera mu bagiwuliriza ennyo okusinga okubeera mu abo abagenda ku TV ne balaba ebinigeria, ne balaba binnauganda,
ne bawuliriza musiki ne batwaliriza nti enjuba egudde kati kusiibulukuka. Okuwuliriza ennyo Qur'ani n'okugisoma mu mwezi gwaki gwa Ramadan. Okuyitiriza ennyo okutendereza Allah. Beesiimye abo abasiiba ne batendereza nnyo Allah ne baganyulwa. Okusiiba omwezi ogwa Ramadan teweerabira okusaba eddua. Okusaba ki? Allah bwe yali annyonnyola ayatu siyam oba ayatu ahkamu siyam, aya ezikwatagana n'amateeka agafuga okusiiba. Ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykum siyam, abange mmwe abakkiriza Allah abalaaliseeko okusiiba. Bwe yali Allah agannyonnyola bw'ati paka wansi, yayingizaamu aya ey'okusaba n'agamba nti wa idha sa'alaka ibadi anni, abaddu bange bwe bakumbuuzaako fa inni karib, bagambe ndi kumpi. Ujibu da'wata da'i idha da'ani, nyanukula okusaba kwo yenna anaasaba bw'anaaba ansabye. Abamanyi bannyonnyola nti Allah okuyingizaamu aya y'okusaba kwe kulaga obukulu bw'eddua ku muntu akoze eki? Asiibye. Togayaalirira ekigambo ky'eddua okusaba mu mwezi ogwa Ramadan ng'osiibye. Gwe weesabire, osabire banno, osabire bazadde bo, osabire baganda b'Abasiraamu, weesabire ebyetaago byo, osabe Allah okukkiriza, kubanga eddua n'okusiiba biri bumu. Kyova olaba Allah yayingiza aya ey'okusaba mu mateeka g'okusiiba, era bwe yamaliriza ogiyingizaawo n'addayo ate ku mateeka g'okusiiba. Hilla lakum laylata siyam. Allah kutulaga the importance of dua, obukulu bwaki bw'okusaba nga wasiibye. Teweegayaalirira olina ebizibu bingi, saagala bikujjukiza nga n'abamu we tubirowoozaako tujja ebiyengeyenge ku bizibu bye tulina. Naye laba bw'oteguka ku TikTok olinga eyamalayo ku nkuyanja y'ebizibu by'olina, n'olema okusaba omugagga atakalira, wabula ate n'ojja mu maaso ga sheekhe, mu maaso g'omuntu n'omunnyonnyola ebizibu byo nga bw'okaaba, naye nga tokaabirangako Allah ng'omunnyonnyola bwetaavu bwo. Omuntu ajja mu maaso g'ekitonde ekinafu ekitalina na busobozi n'atulika, amunnyonnyola nga school fees bwe zibuze, ng'omwana bwamulemeseza obulamu bw'ensi, ng'amaka bwe gagaanye, n'akaaba, naye nga tasobola kunnyonnyola Allah na kukaaba. Ono gw'onnyonnyola kitonde ekinafu, n'ojjayo akatambaala wenna n'ofeesa maziga olw'okuba omunnyonnyodde ebizibu byo. Seeka nnyamba, ntaasa seeka, nfa obulumi, nsula njala, musajja yandeka mu nnyumba, n'akaaba eddakiika aga. Wali okaabiddeko Allah ng'omunnyonnyola obwetaavu bwo? Kitegeeza tulina obuki? Obwetaavu. Naye obwetaavu bwaffe tulina kubunnyonnyola Allah. Abantu abamu nno omunnyonnyola bw'otyo n'okaaba nga ye ate aseka. Abamu akugambira nawaawo, kaabira muli, olowooza nze siina bizibu. Kaabira muli, olowooza siina bizibu. Nange nina ebizibu, nina abaana nange batudde. Naye ng'omukaabidde olaze ekyo tukirage Allah. Zukkako ekiro okaabireko Allah. Zukkako ekiro okaabireko Allah. Omunnyonnyole Allah. Allah akuwulira. Allah tasekerera muddu. Naye abaddu batusekerera. Batusekerera. Gwe n'onnyonnyola Allah n'aseka.
naye nnyonnyola omuddu n'akusekerera naga kannyinnyonnyola kalowooza nze siina bizibu tekamanyi biri wange omu atuuka nokuga ggwe okyasaaga nga nakubuulidde bye neetisse tolina bizibu bani tunyonyole Allah wa idha sa'alta fas'alillah nabbi yagamba ngagamba Ibn Abbas bwobanga osaba saba Allah gwoba osaba omunnyonnyole naye tunnyonnyola abaddu abatusekerera ne batuweebula ne batunyumyako ne mu nkuyanja y'abantu batunyumyako eyo mu mikwano gyabwe mu inbox yazze nansaba alowooza nze sirina bizibu naye Allah ategeeza ani mawanika ge tegakalira mugagga alumirirwa abaddu be naye abaddu ani akulumirirwa abantu batuuka n'okufiira mu mizigo nga bafa njala nga famire zaabwe gye ziri ne bajja kuggulawo kumenya mulyango kutwala mayiti ku bijja naye nga muganda waabwe afudde enjala afudde bulumi bwa bulwadde talina na ddagala ne baziika n'omukulu w'ekika naawo obubaka abadde muzukulu wa ate asobola nakugulira ddagala nakujjanjaba asobola okuwonya yani Allah idha maridtu fahuwa yashfini laba nabi Ibrahim bwe yagamba bwe mba ndwadde yakola ki yamponya wa idha maridtu fahuwa yashfini bwe mba ndwadde yamponya oyo Allah ubulira obulwadde bwo n'olw'ensonga eyo okusiiba kikulu n'okusaba kiki olwaleero njagala kutandika bwe nti shuruutu wujubu sawm obulombolombo obukakasa okusiiba mu bufunze ani ateekeddwa okusiiba qala al-imam al-Hajawi rahimahullah imam al-Hajawi yagamba nti yalzamu as-sawm likulli muslimin okusiiba kukakata ku buli musiraamu mukallafin qadir oyo avunaanwa amateeka g'obusiraamu ng'alina n'obusobozi obw'okusiiba omusiraamu yaluwa musiraamu yoyo yakkiriza eddiini ey'obusiraamu ng'akkiririza mu shahada ebbiri wayaltazim bil ibadat era nga yenyweza ku ibaada okusinza Allah yakkiriza mu shahada emmeka ebbiri nanyweza oba nayimirizaawo neyeekwata mu kusinza Allah neyeewala kullu ma yukhalifu awamirillah neyeewala ebyo ebikontana n'ebiragiro byani kashiriki wal kufur neyeewala obukaafu neyeewala shiriki oyo musiraamu so si bano abasiraamu ab'amannya nze Jamada nze Zubairi asiiba eno tasaala oyo asiiba nga tasaala hal iltazama bil ibadat yenywezezza mu kusinza Allah fakaifa yasumu wa huwa la yusalli asiiba atya nga tasaala abamu abawalimu babawa bwino mbwagamba okusiiba kirala n'okusaala kirala baganda bange amateeka gano empagi z'eddiini oda yaazo zirina kye zitegeeza rukunu esookera ddala shahadatain ze shahada emmeka ashhadu an la ilaha illa Allah tosobola kuleka shahada n'obuukira hijja osooka kunyweza ki shahada ebbiri shahadatu an la ilaha illa Allah wa shahadatu anna Muhammadan rasulullah nozaako essola ng'era bwe zigoberagana tojja kugenda Makka nga tosaala osuubire mbu okoze hijja okoze umra ekoze ki
Anze mu mpaji z'obusiraamu ennyanguyira hijja. Aina swala. Empaji zino ez'obusiraamu zigoberagana in order. Shahadatu an la ilaha illallah, soko kakase shahada enywere nga tulina shiriki. Olwo esswala egoberere ekkirizibwe. Bw'omala okuyimirizaawo esswala zaka kwabo abalina obusobozi bwaki bwayo. Bwe tuva ku zaka tuddako ki? Kusiiba. Oluvannyuma lw'okusiiba hijja. Buli mpaji egassa empaji egiri muki mu maaso. Buli mpaji valu yayo egiri mu maaso shahada yekulembera. Tosobola kuba na swala nga shahada nfu. Kati singa omusiraamu yabeera obubeezi mugagga ebya shahada si byaliko n'okusaala tasaala wabula nga zaka aleeta nga tugaa nti oyo musiraamu ddala munnaffe atuwa ne zaka. Zaka yebeera ki? Tafunamu mpeera. Kati teriyo musiraamu agenda kusiiba ate nga takola ki? Nga tasaala. Nga bwetaliyo musiraamu ajja kusiiba nga talina shahada. Okusiiba ko osobola okusiiba enjala n'ekuluma naye ntegeeza talina mpeera mu maaso gani? Ga Allah. Kati ekisookera ddala kwe kubeera nti okusiiba kukakata ku musiraamu. Fala yajibu sawmu ala alkafir, okusiiba tekukakata kwatali musiraamu. Olwa aya ya Allah ega nti ya ayuha alladhina amanu, abange mwabaki kutiba alaikumus siyamu, Allah abakatiseeko okusiiba. Oli ayinza okubuuza nga siwuliddeewo nga Allah akowoola baki? Basiraamu. Allah buli wayogera ku bukkiriza bwokka aba agassa obusiraamu n'obukkiriza. Okujjako nga bizze bimeka? Bwe bijja ebibiri omulundi ogumu buli kimu kiba kiri independent ku kinne waakyo. Naye buli wagamba abakkiriza akoowodde n'abaki? N'abasiraamu. Kullu mu'min muslim, buli mukkiriza musiraamu. Walaysa kullu muslim mu'min, so si buli musiraamu nti mukkiriza. Naye kullu mu'min muslim, buli mukkiriza muki? Musiraamu. So si buli musiraamu nti mukkiriza. Kati wano Allah ga nti ya ayyuha alladhina amanu, agassa abakkiriza n'abaki? Nga tumaze okutegeera omusiraamu yaani. Kati okusiiba kukakata ku musiraamu oyo mukkiriza. Wadhamiru aidu ala almuslimu duna alkafiru, dhamiru eyedda Allah ga nti kutiba alaikumus siyamu, edda kubaki? Ku basiraamu so si abatali basiraamu. Sangayo bannaffe abamu abasiraamu abatafaayo bakola ne bannaabwe abatali basiraamu eyo ne babasiibirako ne bashayalinga ennaku. Sebo osanga limusa lisiibako ennaku 10 ne likwasa mukwano gwalyo Yozefu. Ojja kumaliriza ye yannyuse amukwatiddeko. Abamu nno bayambaganako mbula okuba baagalana. Jeni ayagalana ne Jamada girlfriend and ki boyfriend. Kati bambi girlfriend yatandise ne 10 erisooka. Jeni n'asiibako 10. Sebo Yusufu n'atandikira awo amaliriza ameka? Okusiiba kw'abasiraamu duna alkafir. Teri yasiiba nga si musiraamu. Tekabatanda mbumushe yalinga. Eno ibada y'abasiraamu. So si abo abatali baki?
kyobulaba Allah yaga nti ya ayuha alladhina amanu abange mmwe abakkiriza abasiraamu wano obukkiriza bugasse n'obuki kutiba alaikum siyam n'olwensonga eyo fala yajib asiyam ala alkafir maliriza point eno nga nti okusiiba tekukakata kwatali musiraamu kabe girlfriend wo tekumukakatako era takakatibwako kusiibirako eno ibada yo si yanyambako nga bwolaba eswala ekakata kwani ku muntu nga ye sekinoomu utagamba nsaddeko ebbiri gendo onyambeko oba nsaddeko ssatu ebbiri magaribi neisha ojja kunyambako nze ngenze kwebaka tuli fenna sharutu eyokubiri akakakkuliza akalaga nti asiiba yaani ataklifu alina okuba nga taklifu mukallafu avunaanwa mu shariya yoyo akuze taklifu mu lulimi lw'abafukaha bannashariya kukuŋŋaanya ebintu bibiri albulugu wal aqil kwe kubanga omuntu akuze ate ategeera akuze yaluwa yoyo alina obubonero obumulaga nti akuze yeeroterera bw'aba mwana muwala yagenda mu nsonga abaganda kye bayita okuzza omukono ki emabega bwe batwe batugambanga netutunulira bannyinaffe obaguddayo ddi ng'olaba ate agirina ebiri tukitegedde luvannyuma bambi baali bagira olulimi oba ntegerekisi lulimi olulungi naye ffe ab'ennaku zino tukubawo bukubi n'omukyala akukubira essimu nga talinaamu nsonyi seeka omusaayi ngulengera mu mpale kaakati ennaku zininoga nti omwana ono yakulirawa lwaki tasabika lwaki takiyise ebbali bwe ndaba amatondo ogamba ki olaba ogenda obugenzi nze ogenda obugenzi mu supermarket okugulayo abakyala bye bakozesa mpulira ensonyi naye abakyala bennyini babikubawo bukubi mu baseeka mu basajja ndi mu nsonga zange omuyitako awo ng'atudde ssebo ku lubalaza lw'omuzino ajja ti nga ndi mu nsonga n'omuga eri basaala yenaga ndi mu nsonga naye tunuulira bajjajjaffe omwana azizza omukono ki nga tosobola kitegeera nnyo okuggyako nga wakulwa bamaze kikunnyonnyola tannazza mukono gw'otunuulira mikono n'okula ne mwannyoko ng'ogiraba weegiri emiki naye nga tomanyi kye bakola ki naye ab'ennaku zino bakyayogera n'otategeera kale mu lulimi lw'abafukaha akabonero akalaga nti omwana akuze omuwala kyekyo omulenzi yeerooteredde n'omuwala yeerooterera okumera mu bitundu eby'ensonyi ntegerekisi eddoboozi okukyuka eri omusajja oyo tugamba nti baali gwakoze eki akuze awezezza emyaka 11 omwana omuwala ye alabira bono talinda myaka kasita alaba obubonero obwo agenze mu mbeera z'ekikyala ntegerekisi mulonzi yeerooteredde omanya bumanya nti nkoze eki nkuze ovunaanwa amateeka g'obuki g'obusiraamu kyava nabbi muhammadi mu hadisi aisha yagaa nti rufi alkalamu an 3 Allah yajja ekkalaamu ye amakulu abantu babika 3 tebawandiikibwako tebavunaanwa asookera ddala ani naim hatta yastayqida ayeebase paka nga amaze kuzuuka omuntu bw'aba yeebasaawo tulo nga tawulira ali mu deep sleep ne basaala gabadde tawulira
so si banaategeera nti esswala etuuse, awulira baziina bakima aga empewo n'asigala mu buliri. Naye omuntu ayeebase esswala nabwazuukuka nga emuyiseeko ng'abadde tategedde nadda engulu, tavunaanwa swala eyo, wabula ekimuvunaanwako gikola ki? Kugiriwa mu kiseera ekyo. Wa anil gulaam, omwana omuto hatta yahtalima, paka nga yeerooteredde. Bwe yeerooterera olwo aba akuze. Wa anil majnuun, omuguwa eddalu hatta yafiiqa, paka nga azza engulu. Kitegeeza okusiiba bwe kulaalikibwa, omuntu n'agwa eddalu tavunaanwa. Tavunaana mu kugwa ddalu. Omuguwa eddalu tavunaanwa kusiiba, era tomusiibira, era tomuliisiza. Munaaye maama waffe yagwa eddalu kaakati twagala okumuliisiza. Tavunaanwa. Almajnuun n'omwana omuki, wabula wano omwana omuto ayawulwamu emiteeko emeka. Tulina assabiy almumayyiz, tulina assabiyu almumayyiz, omwana omuto ayawula, ma fawqa 7, yo yawezeza emyaka 7, oyo ayawula. Kyovulaba era nabbi yagaa nti muru awladakum bissala wa hum abna 7, mulagira abaana bammwe okusaala nga bawezeza emyaka emeka? 7. Kitegeeza bakola ki? Bategeera. Oyo yu'maru bissawm, tumulagira okusiiba. Tamurina lahu, kumugezesa, exercise. Bw'asiibako leero n'akoma ku ssaawa 7 n'aga nfa, tomuwaliriza. N'aga maama ndi bubi, toga akaana kano kajja kuba na kakafiiri kano, budde bukyali. Abazadde abamu balemerako, n'amusiba ne ku kigundi kye mbw'atambule naye alabe nga talya. N'addira ekyayi n'akisiba ku kikondoolo kadde, tayagala amulengere ng'alya. Towaliriza mwana muto, wabula balagira ku mutraining. Olaba wa training baleero n'asiibako ku 6 n'alya. Enkyanaga maama era nja kusiiba. Ugenda okulaba ko olwatuusiza ku 8, ugenda okulaba agenda amanyira ng'olunaku alukoze eki. Ayinza n'ossiibamu olwaleero n'aga naye maama yannumye nnyo jjo, enkyandeka muleke. Ugenda okulaba nga nti nja kusiiba oluddako. Olwo omukola ki? Omutraininga. Training tubalagira okusiiba lwakuba traininga, so si nti okusiiba kubakola ki? Kuba kakataku. Wano wenjagala okutegeereza naddala abantu b'amasomero. Abaana bazze ku masomero, osanga ba directors b'amasomero n'aba headmasters nga ssebo abaana babaleka ne bali emisana mu bugenderevu, abaana abakuze mu masomero ga secondary ne primary, nga babaleka ne balya. Abaana mubakubirize basiibe. Essomero litoowa order negamba okuva senior 1 paka 3 bwe temujja kusiiba. Ekisiibo kya ssomero lyo kyani? Mu mateeka g'okusiiba oyingiriramu wa? Lyosanga essomero ssebo nga liwadde order. Senior 1, senior 2, senior 3, you are not allowed. Tujja kutandikira ku senior 4. Ate mbu olunaku lwe balina papers ku weekend nabo tebali allowed. Masomero ga kika kyago agazanyira mu ibada. Muleka abaana b'abasiraamu basiibe. Nogenda mu secondary mbu waliwo abatasiiba, mbu waliwo kiraasi ze bakkiriza okusiiba, mbu endala tezisiiba. Amasomero agamu geekwasa, abazadde tebaatuwadde ssente za kusiibulukuka. Basoma ssebo ne lisiti ku assembly. Abazadde abawadde Ramadhani fee, abazadde nga abaana baabwe tebanaba kuwa Ramadhani fee, please, you are not allowed. Bano betutegekedde futaali. Lwaki muzanyira mu ibada? Masomero ago galimu omuzannyo ago. Kyovula tubaga mutwale abaana mu masomero g'obuki? G'obusiraamu. So sigana ag'ekkwaya. Buli eddiini erina ekibiina weesinziza. Abalokole baba wa kiraasi, n'abasiraamu balina kiraasi, n'aba Seventh Day. Kwiga eddiini ziri awo 3.
mu ssomero litya buli emu erina kiraasi weekola ki kati n'osanga omwana nga bambi atagala butagazi leero agendako ne mubalokole webayimba obulungi eyo omusanga agenze asiiba alina okuba nga avunaanwa amateeka g'obuki kati tulina abaana ba bika bibiri assabiyu almumayiz wassabiyu ghairu mumayiz n'omwana omuto atayawula yo yali wansi w'omusanvu tomuwaliriza tomukaka ekirala abazadde bateekewo embeera esikiriza abaana abo abayawula okusiiba nga bwe kyalinga edda ng'akawooko kakafutaali akaddaaku kakujjayo mu bikunta noga maama taata nange njagala kusiiba oweereza ddoboozi mu bikunta naye olowooza aliweereza lwaki awulidde eddaaku akawoowo kati abaana b'ennaku zino tebalina kawoowo ke bawulira bambi maka gaffe haji ajja ne capati ze za ddaaku nejjuuni nazuukuka ekiro n'abakyala tebakyatutegekera ddaaku ndowooza byenjogera bitegereka abakyala tebakyatutegekera ddaaku hajja tibaveeyo bategekera abaami baabwe eddaaku mwami omutegekera eddaaku mulamanzaani kati abaana edda baalabanga okutegeka okuliwo n'asiiba nga amanyi waliwo naye ab'ennaku zino abamu tulya lumu paka ku fajiri teri ddaaku teri kiki kuga abaana ne batalabawo environment waka yakukola ki abaana balina okulaba nga balaba hayawi assawm embeera y'okusiiba jawu sawm fi lbait abaana balabe embeera y'okusiiba awaka ebazzaamu amaanyi eri motivated naye omwana abeera awo talabawo kigenda mu maaso taata yebaka bwebasi ne maama bwatyo bukedde oli ateekaawo egiraasi y'amazzi emitwetwe yeewulungulamu bwati mu kiro n'awuutayo emmiro ebiri n'addawo ayina jawu sawm embeera y'okusiiba agikaliisa ssebo byenjogera bitegereka tuteekewo embeera awaka n'omukyala muteekeko embeera awaka nti waliwo okukola ki kusiiba sente z'akameeza muzongereko ez'okusiiba mukyala ategeke futaali ategeke eddaaku luli obadde omuwagumu ne kaakati ng'asiibye aguleko amenvu aguleko obutunda asiike bulungi akatogoke mubeere babuvunaanyizibwa ku nsonga eyo abakyala mubanguyizeeko okutegeka okusiiba gula eŋŋaano yo olusirika muluveemu tuli mu mwezi gwa ramadaani bantu bagenda kusiiba okyasirise naddala mulimu abakyala bateekawo olusirika n'obusaasira oli myaka 4+ oyingira myaka 5 haafu ya senkyale namba kyasa mbunaawe otaddewo olusirika mu nnyumba gwe kennyini ebiyungo byo byasirika dda n'oteeka ku musajja obunkenke n'oteekawo olusirika muyisinganya mu lukuubo onyiiga kyoka lwaki omuteekawo olusirika ne mukusiiba ebiyungo bye byakola ki byasirika dda n'anyiiga omukazi omukulu myaka 45+ 4+ munaye ataddewo olusirika mu nnyumba mu kifo ky'okunyiikira akole ibaada aguluminga abaana be atuuse oyo n'okuba n'abazzukulu abeere mu mbeera ey'essanyu olwo ali myaka egyakaki egyakawungeezi egisiibula edduniya wabula mbu naye ataddewo olusirika takyayogera na haji oyo mukyalo omukulu sheekhe myaka 4+ bw'osanga nga alinnya akatanda k'abaana asenguse haji ali eri mu kisenge ky'abaana mu katanda waggulu myaka 4 sheekhe 54 osirika osirika kinga n'ebiyungo byo byasirika dda omusajja akusaasira busaasizi sitegeezeza nti abawala abato bateekewo olusirika naye kyenjogera message etuuse waliwo ebintu ebitasaana mu maka
ag'abantu abakuze ki abakuze muli kyakulabirako n'ekyalo kijja ne kibeebuuzaako abantu nga batabuse ate mmwe musirise muli mu lusirika sajja omukulu n'omulaba myaka 68 nagaseeka tetukyayogera ne hajjati sukaali ne yeeyongera puresha ne yeeyongera kuba abo bali myaka gya bulwadde obwo hajjati yasiba asula mu katanda nabazzukulu ntegerekisi okusiiba tukufuule tuteekewo jawwu embeera y'okukola ki y'okusiiba awaka kale esharuto ey'okusatu alkudura omuntu asiiba alina okuba nga alina obuki obusobozi kuduratul mukallif ala an yumsika ani ttaamu washarabu alina okuba nga alina obusobozi obumusiibisa si mulwadde asobola okusiiba okuva ng'emmambya tennasala paka enjuba lwekola ki lwegwa olina okuba nga obusobozi obulina toli mulwadde Allah tegeeza mu Qur'ani la yukallifu llahu nafsan illa wusaha Allah takaluubiriza oba tosobola kusiiba mulimu abo abatasobola abalina obulwadde tokkirizibwa kusiiba tuli fenna abalwadde omuntu ali mu lugendo ng'akaluubirizibwa oyo talina busobozi olina okuba nga olina obusobozi busiiba sheekh mulimu abantu nga banafuwa mu safaari oba yakalinnya baasi abamu basesema abamu olugira bwati gonja omu neyeebaka omu naanafuira ddala abamu engendo zibayisa buki kale omuntu bw'aba tasobola kusiiba takkirizibwa kukola ki kusiiba nga Allah bw'atugamba nti la yukallifu llahu nafsan era nga Allah bw'agamba nti faman kana minkum maridan abeera mu mmwe nga mulwadde au ala safarin oba nga ali ku luki ku lugendo fa iddatu min ayamin ukhar ali ennaku ezo zalwaliddemu zaali mu safaari naye ajja kuliwa almumathila ng'aliwo ennaku ezifaanagana ezo zeyakola ki zeyalyamu mu safaari oba mu buki mu bulwadde tuli fena ezo sharuto endala ey'omuntu okubeera nga muqiimu waali muki mu kitundu mutuuze tali mu safaari kaakati okulya kw'omuntu ali mu safaari si kwa buwaze wabula kidde eri embeera z'oyo ali mu safaari waliwo okugamba nti ngenda kutambula naye nga ndyokke sobola ovuga emmoroka ne ŋŋenda embalala nga siina buzibu bwenkoze ki bwenfunye nzikirizibwa okusiiba era nabbi kyava agamba nti laisa albirru assiyaamu fi safari si kirungi muntu kusiiba ng'ali mu luki naye oyo akaluubirizibwa so si kyabwatteeka ekirala omuntu ali mu safaari takkirizibwa kulya nga tannayingira mu lugendo abasiraamu bangi tukola ensobi n'ogamba nina safaari ŋŋenda Mbaale ku makya ne bakuteerako ekyenkya ng'oli waka essimu bw'ejja neegamba nti tojja oba ne wabeerawo ekikugaana okukola ki omuntu amala kuwaawukana na kitundu kye for example osuula kweno Cold Kampala sooka oyingire mu lugendo bakusange ng'oyisize Namawujjulu ejjinja okyamye wali kuyigara mu ka restaurant wavudde Kampala omuntu akitegeera naye oli ku kyalo kyo mu nnyumba mwoliira mbu tulina safaari olwaleero ku ssaawa 9 oli otya nga tonayingira mu lugendo bw'otagenda kati tuyinza okuba tugenda ne Muhsini oyo Ruhama aŋŋambye waayi tugenda Ruhama kaakati nga nze ŋŋamba ab'ewaka tegeka ndye kati Muhsini oba oli awo ku musaawo naga waayi seeka Haji Abdulkarimu Kaliisa agambye amafuta tegawera muligenda olulala ng'ate gwe obwedde olya mumala kuyingira mu luki muyisizza empigi muli buwama nemuga waayi ngeri gye tuli mu safaari katukyameko wano naye abamu bali abali waka gwe bategeeza faman kana minkum maridan au ala safarin omulwadde mumwe oba ali mu lugendo amakulu ng'aluyingiddemu
kubanga oli ne waba akusanze ng'osula eno akusanze Buwama mu hoteri w'omuganda wayi tulina safaari takola ki teeka naye oli wakaawo w'oliira nti nina safaari ku ssaawa 10 ate nno talya ku 10 wabula alya ku 6 safaari esobola obutakola ki n'olw'ensonga eyo al-muqiim omuntu mu bukwakkulizo obukakata ku muntu okubeera nti asiiba gwe bayita ki al-muqiim. Olwaleero njagala kumaliriza n'akatundu akaddako ke kagamba nti omuntu atakkirizibwa kusiiba ng'alina obulwadde obutawona alina kukola ki? Omuntu nga takkirizibwa kusiiba alina obulwadde obutawona, alladhi lahu marad, ye muntu ng'alina obulwadde la yurja buruuhu, tebusuubirwa kuwona, yalwala tasobola kusiiba. Yut'im an kulli yawmin miskinan, buli kanaku lwe basiiba aliisa miskiini atya? Njagala ntuwulirizeewo nnyo tuyambeko ku baganda baffe abasiraamu. Abamu tulina bamaama baffe tebasobola kusiiba, balwala dda ne bakaddiwa, buli kiseera cyayi, gama ya cyayi buli kiseera, tasobola, yalwala. Abamu balina alusi ezitabasobozesa, abamu bali ku mpeke eza buli kiki, after 2 hours you have to take medicine, nga tasobola kusiiba. Oyo bamugamba atasuubirwa kuwona, buli kanaku aliisa miskiini, amuliisa kigero ki? Wano we wali ekinyusi, nisfu sa'in, ekyenkanankana ekigero kya nabbi kye bayita nisfu sa'i. Nisfu sa'i ebeeramu kilogulaamu zimmeka? Kilo emu n'ekitundu, ey'akawunga oba ey'omuceere oba ey'eŋŋaano. Olwaleero omuceere gugula seremeka? Njagala tuyambagane, gugula seremeka? 10 oyo kitalo, 4-5 omuceere ogwo supa, si bwe kiri? Kati we tugattako haafu yaagwo zinnusu, 6 bimeka? Kati 6 kakubisemu mu nnaku 3 eseremeka? Mukwate kalu kitwagala kuyambako ku 6 you multiply sente meka? 19 n'ekitundu. Emitwalo 19 n'ekitundu gattako enva, lafule gwe mutwalo gumu n'ennusu ebi. Omutwalo gumu n'ennusu 5 gukubise mu nnaku 3. How much? Mitwalo 3 mu gumu n'ekitundu. Ku muceere ogutandikibwako gwembaza ogwa supa z'oteekeddwa okuliisa miskiini. Miskiini kye bategeeza mu kumuliisa, quote me well, tebamuwa ssente, bamuwa mmere. Kye bayita okuliisa si ssente. Sisuubirayo muntu wano ayogera n'aga nti nagenze ewa Muhsinu nandiisa n'endya yampadde obukadde 2. Okwo si kuliisa basiraamu, okuliisa eba mmere. Kitegeeza abantu be tuliisa tubagulira ki? Mmere. Tuliisa mmere, kye bayita fidiyatu ta'amu, kuliisa, so si kuwaki. Kati oli ayinza okugamba aha gula omuceere gwo, omaze okugubala bulungi, tutegedde bulungi omuceere ogutandikirwako gyemitwalo 3 n'omutwalo nongasse n'enva, kye bayita okuliisa. Mutosobola mumuliisa mmere enkalu, tugasseeko neki? N'enva. Nze nenkubalira pakeji ya Ramadan ku muceere ogutandikirwako gyemitwalo 3 mu gumu n'ekitundu ku supa nga kuliko neki? Enva. Bwe tugenda ku bano abalya omuceere gwe bayita basmati times 2 gyemitwalo 6
mwemeka mwesatu kaga mwesatu asatu kumuna ekitundu times 2 gye mitwalo nkaaga mwesatu gyolina okuspendinga ku miskini ng'omuliisiza first class alidde bulungi omuliisiza buli kanaku kimitwalo gyo nkaaga mwesatu nga tomuliisiza kitalo nga tomuliisiza kiki kitalo. Okuliisa tulina kuliisa mmere era nze kyenkola abantu bentera okuliisiza nteeka wali omuceere kati nemmanya nti yasiibye wiiki tugimazeeko for example nense n'omuceere gwaki gwa wiiki nemuwa package oba mugamba buli Friday jangu ondabe nkuwa omuki nkuwa ebyokulya kitegeeza mbala ennaku ezikoze eki ezisiibiddwa nti buli Friday olina okukima wano package. Naye ffe tukola ensobi n'okwata ssente ng'ezo tunaawuliziganya ku Idi yut'im likulli yawmi. Olaba sharia bwegamba ebigambo bya sharia birikiriya buli kanaku aliisa miskini atya omu. Osobola obutamuliisa buli kanaku n'omuliisa ennaku ezikoze eki ezisiibiddwa n'obanga aliwa furekeza n'ogaa twakasiibako 7 n'okwata emmere ya nnaku mmeka n'omuwa package ye mu mbeera bwetyo kye tukyegendereze. Ekirala omuntu bw'akeereyo okusiiba yalina ebbanja al-qada okuliwa ne tuyingira ne Ramadani nga takoze eki nga tannaliwa fahadha athim afuna omusango. Era kyova olaba al-Hafidh Ibn Hajari yagaa nti waman akhara al-qada hatta yadkhula Ramadani akhar, omuntu yenna akeereyo okuliwa Ramadani endala nemusanga nga talina udhuru talina excuse wabula yagayala buki abamanyi abamu bamuteekako fines akola ebintu bimeka 3. Ekisookera ddala at-tauba okukola ki okwenenya eri Allah. Ekyokubiri okuliwa ennaku ezimukola ki n'okuliisa buli kanaku miskini. Kyekigambo ky'abamanyi abamu. Abamu ne bagamba abamanyi nti aliwa buki buli ma'a tauba n'okwenenya eri Allah ku nsobi gye yakola ki gye yakola. Oba bitegerekise oyo yalwisizza okuliwa paka Ramadani lwekoze eki lwemusanze nga takoze eki kataliye yagayala tafaayo abadde n'ennaku talina nsonga lwaki abadde taliwa. Bwe mugamba nti yenenya eri Allah fahuwa athim akole tauba. Kigambo nekyokola tauba abantu bawulira nnyo okukola naye tauba si nyangu. Okutuula awo ne wejjusa n'owanika emikono gye eri Allah n'omwetondera si kiki abantu balabanga ekyangu si kyangu. Kyovola abantu bangi tufa tulina amazambi nga tetugenenyeza naye nga kyalibadde kutuula awo ne weenenya eri Allah n'oyogera ebigambo. Naye omuntu agayaalira n'atakikola ki natakikola. Ng'era bwe mulaba ssore bwe tukaluubiriza okugamba bannaffe be tusobezza okiyita kyangu n'ogaa ddirisa wansobya n'ojja n'omugaa nti nsonyiwa. Kyangu oba kizibu? Naye ng'owulira ekigambo kyangu kugaa nti munnaye nsaba onkole ki naye kikaluubiriza abantu baki ne tawuba bwetu bwekaluubiriza abantu okwetonda eri Allah. Mukyala wo gw'osula naye awaka okubanga olina by'omusobeza okumugaa nti nsonyiwa okiyita kyangu? Ate ffe abasajja abasinga kitukaluubiriza nnyo tutera kikolera mu actions mu bikolwa. Wamusobezza n'okitegeera namusobezza nno olwo n'ojja ne KFC gy'obadde totera kuleeta olwo oba weetonda ye ate aba ayagala kiki kigambo naye si kyangu kyakwatula n'omugaa nti Maama Ahmad nsaba onsonyiwe at least ogula mu KFC ewiiki ngamba olw'okukaluba kwakyo abamu kibakola ki
kibakalubiriza. Kaakati n'abantu tufa nnyo nga tetwenenyeza eri Allah kugaa nti ai Allah tusaba onsonyiwe obwenzi, kuba kitegeeza sigenda kubuddira, nina okwejjusa nesigala nga nkola emirimu emirungi nenyongera okukola ebirungi. Kigambo kwenenya si kiki, ate nga Allah atukubiza tukikole ki, tukikole. Oba ntegerekisi nga boolaba era okwenenyeza abantu kitukola ki, kitukaluubiriza. So nga kigambo kugaa nti nsaba nsonyiwe Tawiru, nakunakuwaza nenkunyiiza nenkwogerako ebiga nensonyiwa. Kiyinza okukaluubiriza omusiraamu oyo n'atuuka n'okufa nga tomwetondedde. Weekaza bwekaza mwaka ne guyita n'ogwokubiri. Twenenyeza abantu. Ekirala, abantu abasiiba nga balina obukukuuzi ne bannaabwe, emirimu gyabwe Allah agisigaza mu bbanga nga tegyanjuluzibwa mu maaso ge paka nga bamaze okukola ki, tegeragana. Weetunulemu ne banno, weetunulemu ne gwozaganya naye. Naye abashiriku abo bo Allah takkiriza mirimu gyabwe, si kusiiba, si swala, si zaka, si kutendereza Allah, si kugenda Makka. Kasita abeera muki, ye Allah takkiriza. Bw'otambuuza ekibuuzo, senga atuliisa muramambwani yonna era Allah takkiriza, okutuusa nga akoze ki, yeenenyezza n'ava ku ki, n'ava ku shiriki, ku lubaale, n'amuta, n'amusuula, n'amwejjako, ne yeetonda eri Allah, n'alongoosa emirimu, olwo Allah aba amukola ki, ntegerekisi. Naye ekyogamba mbu eno bwakola shiriki ate bwaleeta zaka, bwaliisa abasiraamu, ne bwaba yeyawaayo ekifo wano awatudde omuzikiti gwali dina, nga muki, nga musamize mushiriku, emirimu gye Allah asaza misaze, bagikansolinga, cancelled. Obwewi bwa shiriki. Tufeeyo nnyo ku bamaama baffe ne bannyinaffe, mwogereeko nabo nnyo ku nsonga ya lubaale ne shiriki. Nsinze egamba abo kubanga bo baseerera mangu n'abasajja, naye okusinga abaki, bakyala bagwa nnyo mu shiriki. Abaami babasuula mu shiriki. Okuzaala obuzaaza omwana ow'ekikula ekimu ng'azaala balenzi azaala bawala kimusuula mu shiriki. Wiikisi zaali 3 emabega awo, siraamu yajja, nali ne mwannyinaze nga ntudde, neewuunya abantu, muwulirize ekintu kino, nakyewuunya nakati. Omusajja yangamba nti seeka, twali tunyumya ku mbeera awo, najja n'atunyumiza n'atugaa seeka, nali nvuga mmotoka zino eza takisi, nvuga eyo Mbaale, omukyala ngamba mutwale eri omusawo ano abalaguzi, n'amubuuza oyagala ki, n'amugamba munnaaye nzaala abaana ba kika kimu, bawala bokka, noonya muki, mulenzi, yagala nkuwe ssente ontwale. Omusajja n'amugamba nti sente zimpe, nze nzaala peya, oluli olwange lulimu abawala, era omukyala teyamutwala, n'amukolangako ebyaki, ebyensonyi makulu, n'amwendangako, yakamuzaalamu abaana abo. Akati yali ambuuza ngamba abaana abo mbakole ntya, bali mu maka ga musajja. Kati omukyala gye yali alaga okunoonya oluzaalo teyakola ki, olw'okutabika abaki, ono yali driver yakola omulimu, ono ajja ne basisinkana ne beegatta. Kati naŋŋamba namwonya shiriki. Oba mutegedde point, mutegedde kyentegeeza? Aŋŋamba namwonya ki, namwonya ogwa mu shiriki. Naye naakamuzaalira abaana aba bali mu maka ga musajja. Kati omusajja omukyala gyali tamanyi nti abaana si babe, oba maka gaani ago.
mutunulire ekikolwa ekyo. Njagala mutunulire ebikolwa ebiri mu maka gaffe. Oyo yakinyumiza maaso ku maaso, kennyini nannyini kikola. Ambuuza, tuliwo ne mwannyinaze ambuuza kye nakola ekyo muwonya siriki. Akati nambuuza n'ekirala, abaana abo ndibajjayo ntya kubanga gye bali n'akamuzaalamu aba yali azaala baki balenzi bokka n'amutabikiramu abaki abawala, era gye bali mu maka g'omusajja, naye omusajja tamanyi, yalowooza mukyala we azaala baana. Mulaba obuweewufu obuli mu maka gaffe Sheikh, mulaba obuweewufu obuli mu maka gaffe. Okanda kuzaala mwana, akaana oba otuddawo ne kakuba n'oluyi, kabanga akazanyo eno we kakuba, kumbe si kaku. Kizibu nnyo omwana okuba kitaawe, kakutte ejjinja kakuba, kakasuukirira buli kiseera amayinja, olowooza kato, kumbe kiri ekyobwataata tekikola ki tikirimu, kakuba oluyi bwe luti ne kazza. Era oli yanyumiza nanga seeka ekyo kyoyogedde kino kyembagambye eky'omwana okukuba empi, kuba omusajja omukulu yakina nanga seeka mwegendereze mulwakuba ebintu ebimu biyisaamu amaaso. Kizibu nnyo omwana okukuba kitaawe, kizibu. Naga obwana obulaba bwe bujja mbubuza ne kakuba oluyi ne kakutuga ne kakukuba, oluusi tekaba kako. Kakati mba nkinyumizaako mukulu wange omusheekh Kasimu Kiyingi, omusajja kiyananga nti nalaba omwana nze namulabako n'amaaso yakuba kitaawe ekigwo nga ndaba, naye bagenda okunoonyereza nga si yamuzaala. Sanga akaana oluusi otabuseemu awo ne maama waako muyombyemu, sebo ko kakutte ejjinja mu baana b'olina 7 ke kakuttemu eki kakukuba lwakiva ku maama, kumbe ka musajja muki. Ndabanga atidde muzeeyi bakubako kakati maliriza ne kino, eyo mbadde ngenzeyo bugenzi, ntegerekisi mbadde ngenzeyo bugenzi ngamba wa ekikola ki kivudde ku kyokubaleetera kiso ezo kyembaddeko shiriki, badde ndi ku shiriki. Olaba omusajja bwazaala mu mukyala ali amutwala ku basamize kufuna luzaalo kutobeka baana, n'atandika omwendako n'amuzaalamu abaana. Kati aŋŋamba namuwonya shiriki, kye nakola ekyo shiriki Sheikh. Kiramulwa kitya? Seeka ozaala otya? Seeka yamuwonyeza ku nniya yali mugaye bwegesobola kutwala muki mu basawo. Naye ate n'oyenda ku mukazi omusanze ayingira essabo nti jangu kiki, nti noonya luzaalo, nti nze nja kukuzaalamu. Sheikh gonna mazambi, byonna biki bibi. Tewaliwo kimuweezesa excuse nti kye yakola kirungi. Ekyo yakiŋŋamba tebanyumiriza bunyumiriza nnyini kyo, era nange abaana bange mbali naye aba neŋŋamba oba maka gaani ago musajja wattu. Nsembyayo kino amateeka agafuga, manya akanyomero akasembayo embeera gye tutunuulira mu kiseera eky'okusiibulukuka mu bufuuzi. Tuba tusiibulukuka, ekisookera ddala at-ta'akkud min gurubi shamsi. Omuntu asiibulukuka alina okukakasa okugwa kw'enjuba nti ekoze ki egudde. Abantu abamu bapakuka ng'enjala emuyiseemu, akutte entende eryenvu bwagikyusakyusa mu mukono guno bwagezza eri yagudde dda, nze nkakasa egudde. Ta'akkad, kakasa okugwa kw'enjuba nti ekoze ki egudde. Osooka okole ki? Osooka osiibulukuke. Ojja kwonoona okusiibako ne bw'olyanga ebadde ebula eddakiika egi oba obutikitikanga naye nga tennaggwa oba olidde misana. Ekyokubiri,
kwe kwanguyiriza okusiibulukuka. La tazaalu ummati ala alkhairi ma ajjalu alfitr. Abantu ba umma yange bajja kusigala ku bulungi ebbanga lye banaamala nga banguyiriza okukola ki? Okusiibulukuka. Omuntu bagenda ne baziina ng'enjuba emaze n'okugwa, oyinaaga akammalira eddala lumu okusaala ki? Magalibi. Sooka ensiibulukuke. Obulungi oba obututte, obulungi oba obwejjeeko, okwanguyiriza okusiibulukuka ng'okakasiza enjuba ekoze eki? Egudde. Ekyokusatu, addu'a ulwaridu, okusoma edduwa eva ku nabbi ng'ogenda okusiibulukuka. Dhahaba ad-dama'u wabtallat al-uruq wa thabata al-ajru insha Allah. Soma edduwa eyo eyalaalikibwa eyava ku nabbi ng'ogenda okusiibulukuka. Ekyokuna, okusaba edduwa mu kaseera ak'okukola ki? Okusiibuluka. Muyitirize nnyo okusabirawo mu kaseera ak'okusiibulukuka. Leka kuyombesa mwaziinyi, leka kwetala na wotameroni, bambi kakkanako wansi ng'ebula eddakiika osabe ku dduwa bw'oti, otendereze Allah, omusabe. Kaseera ako Allah yanukulirawo nnyo omusiibi, naye abasinga si bye tubaako, tubeera ku birala. Ekyokuna, kyakutaano, kyakuna, al-hirs, kwe kufaayo ennyo okusiibulukukira ku halaali. Genda okulaba omuntu tafuddeeyo ku byalya biri haramu, tafuddeeyo. Faayo nnyo okulaba ng'osiibulukukira ku halaali. Lwaki okkiriza omusajja akwendako akusiibulule? Akwendako atakusiibulule? Akusiibulula ati? Omukyala gw'oyendako mbw akusiibulula? Kusiibulula ati? Ddala oyagala kukuuma Ramadhaani onoonya ki? Musembeze halaali. Simanyi sente nazikudde ku musajja kaakati seeka ate mwenjagala osiibulula. Okula otya? Okukula ani yagaa nti kuli halaali? Okufaayo okwetegereza we tusiibulukukira, tuli ku halaali ku haramu. Ntegerekisi? Tumala gasiibulukukira ku bintu bitali ki? Ekirala okugobera sunna za Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu kiseera ekyokukola ki? Ekyokusiibulukuka. Goberera sunna. Wanika ku mikono osabe Allah, tendereza Allah. Wabaawo entende eno eya rutab erimu oluzizi kwoba otandikira, bw'oba togifunye fatamurwe n'entende ezaffe ze tumanyi wano ewaffe, bw'oba togifunye ekintu ekiweweeza emimiro. Ndoza mulaba ebibuuzo abantu bye batubuuza. Seeka nina mukyala wange sinnalya kantu, bwe musiibulukukirako bw'okutukirayo wasiibye. Mukyala we ali halaali kituufu, naye goberera sunna ya Nabbi mu kusiibulukuka. Yasiibulukuka atya? Yasiibulukuka atya Nabbi Muhammadi? Mu byafaayo bye teriiyo kusiibulukuka kwe ng'asiibulukukira ku muki? Ku mukyala we wadde wa halaali. Wasiibye. Kyova olaba edduwa eri dhahaba ad-dama'u, ennyonta ekoze eki? Wabtallat al-uruq, n'emisuwa ne gikola ki? Ne gita. Kitegeeza sooka oteekeyo ekikola ki? Mukyalawo, mukyalawo. Nisaa'ukum harthun lakum. Tosaale magaribi gwayagala osiibulukukira ku mukyala. Tosaale magaribi. Osanga ne baseeka abamu nga bakyanukula. Kikkirizibwa amangu ago agenda kukolayo kyagenda okukola ekyo. Talina kusaala magaribi. Mukyala wa halaali, mukyalawo. Naye tekitegeeza Nabbi mu byafaayo bye tekiriiyo. Newankubadde kiri ki? Kiri halaali, so si nti kyotandikirako. Mukyalawo nnimiro yo ojja kgendayo afuta tarawih, naye obadde n'omukyala ssaawa nnamba, muli mu byakugira, magaribi eyita, osiibye wenna okenuse, bw'ofiira mu bikunta. Ofiira ku mulimu. Manyi ono muzeeyi ye
alabika yamulabisa mu buvubuka si wa muzannyo kozi otunda n'eddagala ly'abavubuka eryo olirina likola sajja si mwanguuni atunda n'obudagala bwe bayita bw'amaanyi g'ekiki g'ekifuba kale naye tukweyanza okutulaga mu ddalasa zaffe wadde obaako byoyogera ebitujja ku mulamu naye katukkirize nti olwaleero beidhinillah tumaliriza darusu yaffe tetusobodde kumalayo ebikwatagana ku kusiiba ebisiibulula naye tujja kubanga n'enkuŋŋaana ne bano baganda baffe abatukwatira emisomo tujja zibateranga mu misomo emikwate egya audio tusobole okuwuliriza n'okukola ki n'okuganyirwa biidhinillah bakubiriza twetabe mu kusaala essala ya tarawiya tetugizanyiramu tusaale leka kunoonya bayimaamu abanguya mu 15 eddakiika nga amaze funa omusomi omulungi okkalire osaale naye yekyansi Allah gyakuwadde sanga tolinaayo ramadaani ndala uliza ekisabo kya Allah Qur'ani ate osome Qur'ani muyise bulungi abantu bammwe awaka abakyala mubayise bulungi awaka musibulukeeko n'abantu bammwe muliise abantu bammwe awaka sente eziweebwa awaka muzongereko olw'obwetaavu bwa ramadaani n'obunyirivu bwa ramadaani n'ekisa ekiri mu ramadaani mukyala omwongereko asobole okutegeka obulungi asibuluke buki naye naaba nga talina mbeera n'omuleetera mawugo n'omuleetera ebikajjo ebikalu bakyala tubasiibule bulungi tusobole okufuna empeera kirala tulabirira abazadde baffe mu ramadaani bw'oba olina taatawo olina maamawo mubalabirire mubawe ebikozesebwa nga tebamaze na kubasaba maama waleme kusimba layini ku muzikiti kufuna muceere ne bamugjamu wafunye dda ddayo emabega taata we asimbidde obuugi temulina sukaali abazadde tubalabire basiraamu eyo wiiki ejja mugikoleremu shopping z'abamaama z'abataata bazadde tolinda maama okumala kujjukiza nti ramadaani eyo ibaada nnene eri abazadde tubalabirire bazadde baffe abamu manyi tebakola abasinga tebalina kapito batudde waka oluusi nga ne bakitaffe baafadda batudde awo bakuuma amaka g'abakitaffe abagenzi namwandu mukaagundi ali abo takola ate oyagala agenda asabirize ku muzikiti bamukuba ebifaananyi bano be bamulekwa abali e Uganda abeetaavu nga bamukuba ebifaananyi obisanga ku social media babiweereza ettake babadde bagabula omuceere alidde neegabudde bazadde baffe tubalabirire mu nfuna yaffe gye tulina buli omu gy'alina eki entono n'abakyala baffe tubalabirire n'abaana gye bali naddala mu ramadaani mulabirire ennyo abakyala mwongereemu we mubadde mulabirira endabirira yeeyongeremu nammwe abakyala be balabirira mubeere bagonvu eri abaami bammwe yagala omwami wo omufeeko omuwe emirembe sirika ebisigadde omwami ajja bikola yekka kasita omukyala ayagala omwami n'amuwa emirembe n'amufaako omusajja yeetuuninga yekka ne bw'aba takwanjulangaga nti Shamim abazadde bategeeze mu Juni njagala nkwanjule naye omusajja omumazeeko emirembe bw'omuvuma bw'omulangira nga we watomera atomera olinda kyawo lwaki obeera mu maka nga watomererawo ayina ogaa ntuddewo lw'abaana wajja n'abaana omuntu emirembe gikuggwako giti anti ntuddewo lwabaki wajja nabo n'okaaba ekiro n'amaaso ne gatuuka n'okugwa mu biwanga natomera nina ennaku ntuddewo lw'abaana wajja nabo naye omusajja wo mwagale omuwe emirembe omufeeko sirika ebisigadde omusajja ajja kwetuuninga naye mubuzaako abasajja emirembe n'oyaza essimu ye buli kiseera malaaya eno ova mu bakazi
ova mu bakazi buli kiseera neyewozaako mirembe negimukola ki omu nakuwoninga naye lwoli tulwaza siriimu nogamba omukazi ono wakikaki yalowooza buli kiseera oba mubaki abasajja bamwe mbawa emirembe abakyala bagenda ne bavuluga abasajja ne batabalaba mu valyu kumbe eno gye tuyitira ebbali bantu bagwa na bigwa okutubuuza akulengera bulengereza eri omusanga yagudde edda wansi naye ngaowo takubuuzanga nako takufaako abebbali balaba valyu baawo gyakola ki gyalina ate gwasula naye togiraba uza kimu natomera ntuddewo lw'abaana omusajja yatatulawo takulese naye lw'abaana naffe tubaleka olw'abaana tuga omukazi anzaalidde abaana kati okumuteteeganya wadda nsumbuwa kamukole ki kamuleka awaka muzzeeko buzza naye ng'ali awo mu baana baffe golooza abasajja tetutuddewo lw'abaana naffe tutuddewo lw'abaana tubalese lw'abaana nze kyoba olaba nabagamba ke kasembayo nga baatuwadde chansi buli omu addeemu awase buto tosobola kutandikira ku gwolina ekyo nkibalayire tosobola nuga osobola mutandikiraku oli agayi sisobola tosobola kubanga akumalako emirembe nagikubuza taffe tutuulawo lw'abaana nabo noyiiya fe abasajja abamu tumala n'olunaku nga tetulidde kyamisana noga sente zino bajja zitandikirako enki kati nze sinnalya bukya bwakeeredde sinnalya nakomye ku kyayi waka naye nogamba gino esatu gyange ebiri jankya bwe nakyama mu woteeri nengule nebampa emmere y'ebiri ate enkya kakala ye notuuka awaka ne bakusinisa amanyi osiibye enjala olumirirwa bbo obayirawo muki omukyala nakusinisa amanyi soogera nti bansinisa njagala muntegere mbawa example mayingera nenjogera ebirowoozo byonna ne mubijja mu maka gammwe buli omu n'atunuulira nze ntegeeza ebirijjeno kuba bino ebyamaka ffenna bitukola ki bitubuna kobe seeka kobe muwalimu kobe ng'osomesa nnyo enzikiriza abakyala bakusinisa amannyo ne batakulabawo bo tebamanyi mbu oli seeka tebamanyi mbu oli watwale osanga omusajja nga awalabula disitikazi noga kiki kino ffenna kino ekiri akola ki atabaala ffenna kyatutabaala dda kale muleke nga birowoozo biteeka ku nze musaasire nnyo amaka gange ayamoke ndyoke era senga siryoke senga sobola nakujja wano naye ndyoke ntegerekise kale Mungu atuwe obutebenkevu atuuse ne mwezi ogwa Ramadani mirembe tumwebaza Allah atukoledde entegeka n'atumazaako omwaka nga tuyimirizaawo darusu zino tusaba Allah asiime abasiraamu mwenna abatendinga darusu zaffe tusaba Allah abasasulemu ekisinga obulungi atuyingize mwezi ogwa Ramadani nga tuli balamu atuwe amaanyi okugusiiba atuwe obuvumu obukoleramu ibaada saba Allah asasule empeera buli musiraamu yenna afuuka ensonga y'okuyimirizaawo darusu eno baganda baffe abali emitala w'amayanja abali ewala ne babeera nga nabo bafuna tusaba Allah abakulembeze b'ekifo kino alidina Allah abatusasule ekisinga obulungi kuba nti bawa abawali mu platform ne bajja ne basomesa eddiini ya Allah tusaba Allah abawe obumu abanyweze ate abatuwangaalize abasasule ekisinga obulungi twebaza nnyo baganda baffe aba midiya abatukwatira emisomo gino nga tetubasasula tusaba Allah abasiime abasasule empeera ennene naye nze mukkirize ngenda bbawaayo akatunda kafutaali abantu bano tetulina kye tubawa naye we tunaamaliriza nze mukkirize mbakiikirire mwenna mbaweeyo kye mbawa ekitonotono nabo tubasiime kuba omuntu okujja okukukwata nga tolina kyokola ki tomuyise tomuwa transport ne beetikka kamera ezo ne beetikka ensawo ne bajja
kigambo ekyo nze nkitwala nga si kya muzannyo kinene naye saba Allah akkirize naffe tubasiime subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.